Emizannyo gw'okuwuga gibadde gikunukiriza okwera emyaka 2 nga tewali mpaka zizannyibwa mu ggwanga olw'ekirwadde kya COVID-19. Ekibiina ekitwala omuzannyo gw'okuwuga mu ggwanga ekya Uganda Swimming Federation kimalirizza okweteekera empaka eza National Time Trials ezigenda okubeera wali ku Green Hill Academy ku Lwomukaga lwa Ssabbiiti eno. Zino empaka za kusunsulamu, so tetwagadde nnyo okubeera n'abaana bangi kubanga bonna tebalina bisaanyizo bibatwala mu mpaka ziri. Abaana bonna tujja basobera okujja, abanaabeera basobodde mu mwezi ogwa November wali era ku Green Hill. Naye nga ffe ekisinga obukulu kuba nti abaana bafunye omukisa oguddamu okuwuga. Era nga bw'otegedde oba ng'omaze akabanga towuga kitwala akabanga nawe n'oddamu n'obeera fit. So tetutidde nnyo, tulina abaana abali e Kazani, tulina abaana abali South Africa, abali America. Tusuubira nti bonna bajja kwetaba mu kuleeta time zaabwe tuzigezese n'ez'abaana abali wano tulabe ezaani ezisinga. Empaka zino zigendereddwamu okusunsulamu abagenda okukiikira ttiimu y'eggwanga mu mpaka eza Africa Swimming Championship ezigenda okubeerawo omwezi ogujja mu ggwanga erya Ghana, ko n'eza World Championship ezigenda okubeerawo omwezi ogwa December mu Abu Dhabi. It's a blessing that we've been able to go through the milestones, having the COVID test and the willingness of parents to, have their children come and participate in this event. So ttiimu y'eggwanga yasembayo okwetaba mu mpaka eza Kana Zone 4 ebweru w'eggwanga mu mwaka gwa 2000.